nga tusaba n'okwebaza Katonda olw'emyaka 69 Katonda gy'asobozesezza Kabaka waffe okuweza olwaleero. Tassanyu. Neebaza abakulira kanisa y'Abadvent abatutegekedde okusaba kuno, era obubaka bwonna bwe tuwulidde tubusiimye nnyo. Pasita Kajoba nange nazze wano n'ebizibu byange. Simanyi bulungi oba nange namekesa amannyo, nja kuddayo mbuuze mukyala wange, naye nazze nabyo, naye kyokka wooviridde ku muzindalo nga mpewuseeko. Era ogenze n'oyogera tubeere eno nga twebala tuli ba kitalo, nenzijukira Nelson Mandela ng'avudde mu kkomera yagenda alambula e South Africa n'asanga omwana omuto wa myaka 5. N'amugamba ddala gwe Nelson Mandela. Nelson Mandela n'amugamba yenze. N'amugamba kituufu baakusiba emyaka 27. Nti ye bansibye emyaka 27. N'amubuuza omwana bakusibira ki? Nti nga nnwanirira ddembe lyammwe. N'amugamba oli musajja mukadde era oli mugwagwa nnyo. Kati ye omwana omuto nga talaba muntu bwakkiriza kumusiba bbanga eryo lyonna oba n'eddembe yali takitegeera. Naye bw'obyogedde wano n'enkijjukira, tukwebaza nnyo, tukoze bulungi. Abaleeta enjogera ya Ssaabasajja Kabaka awangaale baali nnono. Kabaka Kintu bwe yamala okutereeza bino bye tutambuliramu leero, n'agenda okuyigga, teyadda. Be yali nabo ne batayogera, bagamba bugambi Kintu abuze. Abamu bagamba baamuttirayo, abalala nti ensolo ze zaamutta ng'ayigga. Naye olw'okuba baatya nnyo, bagamba bugambi Ssaabasajja Kabaka awangaale, abali eri ebbali baleme kulowooza nti Buganda eguddemu omutawaana. Gye kyatandikira emyaka tugenda mu 1000. Nange olina kyonjizeeko. Mbasaba munneegatteko nyozeyoze Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi II olw'okuweza emyaka 69 olwaleero. Ssaabasajja Kabaka bwe yaweza emyaka 68 nali njogera naye kwani anaatukulembera okusaba. N'aŋŋamba bannaffe Abadvent baafunye Ssaabalabirizi omuggya, lwaki oyo si gw'oyita? Ate ku mulundi guno bwe nabadde njogera naye kuwa gye tunaasabira, n'aŋŋamba nti anti olunaku lwange lutuuka lwa 6, Abadvent si lwe basaba. Kale kyetuvudde tubaddiŋŋana, era ndowooza kyekiri kye bagamba nti nantagwa buwoomi ng'ekkuba erigenda mu ffumbiro temuwoomeddwa. Bwe najja wano nga Kabaka yakanonda ku bwa Katikkiro, Ssaabalabirizi ono Kakembo n'ambuuza nti onootugatta otya? Yabibuuliza wano Pasita Kajoba w'abadde. Abaaliwo bye nayanukula mukyabijjukira, naye ndowooza bye bino bye tulaba wano ebiri wano.